Guni daddi ngumana ya kafali na muchi tibana na muzika kenzo yamweza message yambuuza nyamugaba nga kitalo namuda mu kitalo nnyo naye gwe musajja gwe lwaki wayogedde ku government bino bye nkugamba biririyo Guni daddi omusajja yamweza message nga tusagiweza munno ng'afiiriddwe omwana we tali mu normal sense ze n'omweza message eva kuno paka eri ng'omunenya eyandibadde omuntu mulamu naga nti omuntu ono afiiriddwe omuntu kansoke nkiwemu obudde byenjogera babanga Guni daddi manyi tasobola kuvaayo kubyukkiriza n'ebye nkugamba mazima mu mwezi guno omutukuvu gwe tulimu ogwa Ramadhan gwe tulimu byenjogera bituufu manyi nga tunakulwaza muntu mutwala emulagawo tosobola kutegera kiri mulago kati president Wandigina walikira ku makina alwazayo omuntu namutwala esene zimubula namutwala ke mulago ajja okutegeera obulumi bw'abantu bagenda emulago enzo ye ali selfish bwe ntali selfish ntasobola kulekawo stage asobola kulekawo performinga alwanirira omuntu wa wansi emu weetaano nga alina oluyimba lweta Bada gwalwanirira naye ate ono alwanirira kusecuringa future ye bukadde bwe kale bino byalina abikodde ku mulembe gwa Museveni kituganye kituufu abikodde ku mulembe gwa Museveni teyabba teyasaba waze yakozesa amagezi ge n'omumwa gwe n'ayimba kituufu ye byalina abikodde ku mulembe gwange Kyagulanyi kyamulabira ku level eri okubeera omuyimbi neerabira nti Kyagulanyi si president w'abayimbi Kyagulanyi si president wa SACCO Kyagulanyi president w'abantu babuuzaako mwenna bakyekubidde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe tuli bunnamwaya ne DJ Jacob Mutuuze the citizen tuzze okutemaatema ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebitambula bingi okulwana kususse sente zifuuse sente DJ Jacob Mutuuze chairman the citizen buza ku bantu balamusiza ku banyabule basebo munena ng'oliye nga wewe ekitiibwa nga tulinganga wizo nga ate making sure nti kyoyagala kyagaliza abalala namulimu abantu abamu bagala obakwata obulungi nga mufaaki ne wizo tategeera atya wizo mulwadde the guy is sick so omuntu atategeera olina omuwa respect ye nti tategeera so yafa nange ze sirina kyenfa nti yasanyuka nnyo nga banzi byakalulu nagera napostinga nawuza asimaye abantu bebunamwaya bebaza asimaye beki nkufuna bo n'ataginga Kenzo bagenda kukola ekivulu bagenda kukola ekivulu yekagiri yemeddwa amaze emyaka 10 tayimbanko kintu kivulu nga bamusasulidde bamutulanga mulengo Gwezo tema booking ngani abukinga guzo mulaba bookinga agendera ku kamiliyoni Kenzo olusina bebe kulu taino wasola kuyimbya tebone muntu asola kena mache kupangisa kati wizo agala show ne bunnamwaya ajaji date nengali ne Eddy Kenzo Musuuza manyi edda ona nchali bunyali nchali n'amalala ologa gwe nagamba n'omunja kupangisako onyimbireko okukola gamba butoyina maanyi gampangisa nepita muntu ne mupangisa najja nayimaze yamutwalira balance nagamba nti lumunja kukeera ku makya nkupangiseeko nange lumunja nja kukozesako wizo lugenda ku kyomukozi kukyana ku mukoziseeko show ki si show birthday party takyayinza kuyimba ogenda mutegekawo nja mukozisaako birthday party wande era n'akawaka nakatumya wizo n'akawaka natumya wizo akabula kagala nnyo okwegatta keebakaabaka nnyo kalya nnyo tekalina kyamakulu kyekakola tekabogula kabeeraawo obuzibu buli ludda waggwe naye nze siina buzibu naye obuzibu simanyi wagye buva nali ndi awo nga ndaba atadde ekifaananyi kyange nga gabankubya akalulu balese ne bankuba akalulu yasanyukira abebunnamwaya okitegeera kati nze nange nsanyukire okugwa kwe okugwa yagwa ate waali wali ayimiridde ayimbawa bamutimbawa simanyi nze kimu kyekiriwo sikolanko vidiyo nga ngaba bannaye president nyamba neeremereddwa nali mulabyeko vidiyo etali emu nga yeeremereddwa ng'asaba buyambi president amuyambi nze nsaba kanyo Katonda level ne gituukako omanyi ekintu kisinga kubeera kibi omuntu kuba ng'alina ssente ne ziggwawo ate ekintu kisinga kubeera kibi omuntu nga yali omuyimbi nga bamutimba buli nnaku namala wiiki naba nga tebamutimbye n'omwezi ne guggwako naye ebiri negiggwa nezo ne giggwako naye negiggwako nze nandibadde nnoonyeza ebibi wizo byakola simwogerako kati waki yampalampi najja nagamba nti gwe
wali okubanga music wange mutaginga ku Twitter muganda kunyamba okufuula star gwonyamba ki because my job as a DJ is to play your records so that you can earn money nkufuna kifana gamanyi ntaba Nigeria batusinga nti omunaji abeereyo n'atugenda ku Google n'anoonya the best presenters over DJs abali mu Uganda ne bamuwa n'abalumba inbox namugamba bampita gundi badesa ku WhatsApp yo naga na music wange wati nina oluyimba lwange njaga tutambuza East Africa n'ensose mu Uganda tukoze tutyo ku promoting oluyimba lwange nkufuna n'omugamba nkolera sente nga nja kuwayo 10 ku oluyimba lwange nenja ko kutisindika details ziraga 10 kyokka ate wano mu Uganda woyamba omuyimbi ku bwereere waita banga nafuna sente akabi nga ndi wakabi uzi agenda fuko wakabi yes nani nkola ku radio nga bebegayirira fuku oluyimba lwa Mozebe bayita Jennifer njagala omaze ku mazima ziyasokoddwa ku radio ku ddembe nkufuna era radio yajja yegayirira kijeba n'emitwalo bagyali ebiri nemugaba radio ekintu ekimatalinga mu bulamu bwa media is friendship nze sitolating muntu kumpa sente because my voice nesho yanteni worth emitwalo ebiri kajibe etane kajibe 10 zina kunyumiza ko waliwo omuntu yamanyira nampereza sente nezimudiza nemuteekamu nezijjayo nekimuwaniza nampita nampa emitwalo aga nengayuzaamu wakati wenti nemugakwata ebitundu byo nange bino byange wenaayavuwala nja kujja mbikimu ebitundu ebyo paka kati siddangayo bikimu ebitundu obirina simanyi wajje byalaga okuva otaddangamu kumumanyira nti ndi wafi mitwalo 5 nazikwata nenzuyuzaamu nga bupya nenzuyuzaamu nemugamba muzeeyo olaba bwenaayavula nja kujja ompe ebitundu bino nze kangeni ne bino otegeere nti ngenda kukolera ensiga kukolera because of money ngenda kukolera because of omukwano gwenjagala about music ningenda n'ebitundu byange paka kati simanyi wajje byalaga oba wizo olina kyewamukola namukola bingi gwe kyotajjukira nkoze bingi n'entalo nyingi ekyo vanta bantu bamanyi nnyo omutima omwe naye sina mutima mubi I speak my mind njogera kati wizo okuba mukazi okyali kirungi kyava nno ku nsubine nga nti wizo okuba mukazi si kirungi oli musajja muganda okutuwa emula si kirungi kubanga olina abaana abategeera Oluganda you inspire a lot of youth abali abakutunulya ku channel zo n'okwata video n'owemula tukusiriikirire si asoose okufiirwa abantu bangi bafiiriddwa naffe twafiirwa ofiira ne maama ono omuvi nga ono bulamu ne butambula ye yafiira omuntu gw'atazaalibwa naye asi wa kika ki nalizoti nga mukunywa omwenge bali baboninga nnyo wakali boninga jjajjaawo abalongo bajja babiri omu n'abuuka ng'omuntu abeera n'obulamu bwe kyonga nti asoose okufiirwa mu Uganda muno kanyiza naso okuwemuka omuntu otampa kitiibwa nange sijja kuwa kitiibwa nja kuyisamu eggaali tamuwa kitiibwa nanga wasimanyi gwe ngenda kukusibira nga wizo tolina magezi gansiba mu bantu abali mu Uganda muno abasobola okunsiba gwe toliimu era nkimuddamu wizo yonna gy'oli tolina magezi gakera kumakya ku ntaluzira bagenda kusiba nze Jacobo oba ompise musiru siri musiru ssebo byenkola nabikusooka okukola obikola kituufu nakusooka mu Kampala nakusooka mu Kampala n'okutegeera Kampala nze nazaalibwa ali ku Lubagala okuzaalibwa Lubagala tekigezo tumanyi Kampala kati wansookayo olw'okuba muno kikuddamu bakuzaala tebananzaala tonanaagira bakuzaala tebananzaala tonanaagira wayingira Kampala nga tebanaakunzaala kati obusoga buno bansookamu nenze nazaalibwa Kampala nkulidde Kampala okuzaalibwa Kampala n'okkulira Kampala kitegeeza tumanyi Kampala ate kati mwe nabeeranga mutwazanyiranga era nti kati kuddiremu wakongo wasiibye sagala kuwemula anti gwe kyonsingako kimu mbu wayingira Kampala nga sinaakuzaalibwa ng'oyinza okugamba bompere kitiibwa wansooka oyingira Kampala bompere kitiibwa because naye sinaazaalibwa bompere kitiibwa ate nze nanikulisizaamu eggaali gwe lutalo lwammwe ne wizo byanfuna bakazi kati kanti kankubuulire nze kisookera dda saagala Banyarwanda nga nze saagala bakazi balina pini mu nnyindo nga nze saagala bakazi bewumula buno saagala bakazi banywa mwenge saagala bakazi banywa shisha saagala bakazi b'abayimbi that's not my taste ate taste ya wizo kati ebitugatta bye biriwo tewali music talina music atati talina music naawe
just tumukwate bukwasa empola nimwe mulinga abagamba mbu eyo duo yuzo teyina ko tafali teyina lyali tafali kikati lyali tulagiri yayina ati tulagiri tafali yayina choka dozi lya wizo lyagattako ku bya radio teyasigalawo wizo wali mulamu okimanyi nti no omufu radio bukyanga afa waliwo hit gyeyakola nga ali ne mu AI nga wizo tagikolanga kikudiremu okitegeeza kukwogera nkitegeera bulungi waliwo hit muze radio gyeyakola nga mufu nga wizo tagikolanga wizo talinayo singoze genda ozibuulirize mpulira bampita gasiya bomba okulati naye nda kamera ndo kitamu wakolabo kamera ndaba apika nnyo wizo apika nnyo paraso paraso ina talent wizo talina talent wizo talent yandibadde naye yagala okwezuula yagala okukkiriza nti no kati living legend nkufuna living legend abeera ku pressure ate living legend ategeera amaanyi ge wegali kati obuzibu bwe nga ye akyalivinga buli obulamu buli bwe bayimbira nafuna milioni 10 omwezi milioni 15 okitegeera kati abwo atakyalimu kyoba bajja bamumenya nnyo amagulu abakazi bayina bajja bamumenya amagulu etuveeyo naye tumusaasire bambi naye mulwadde lunaggwa olutwalaluzo lwangu ntalo nyingi nga ziwedde namu abagamba sitisiri baziikako ntalo ziggwanga tewali sawa zino wizo tasobola kuyimirirawo nakuba ndongo nayimuka ani wizo tasobola naawe tasobola kyewali obadde osobola okuddamu n'okiba kisinziira otya wizo wakabi wizo alina talent niye agana okukkiriza ekiriwo nti ekiriwo kiri nti Lady and Wizo tebakyaliwo kadde mwe yagana kola ki yagala okukkiriza nti Lady and Wizo tebakyaliwo n'ateekayo kipande yataddeyo no bintu bingi nnyo nti yatadde nze ngisinziira ku bintu byeyateekayo kituufu yateekayo post egamba ngenda kulya enjala egenda kunnuma n'ateekayo ekifaananyi ky'omuntu nga olubuto luli munda naye ku bbanga nze bukyaŋŋambaawo sikira kulemererwa kwetwala mu ddwaliro kiikyo Jacob in 8 months from now anti akalimu mie bunamwaya jju n'ateekayo ekifaananyi nga omuvubuka bambi yeebase olubuto luli munda naye nze seremerera nk'okwejjanjaba neno simanyi yiyo eno yange mukulu Eddie Kenzo, we need to hold a free show in Bunamwaya. Let us appreciate our own people for choosing wisely. Ngawe nagantu Kenzo ina isi mwangu no mu bintu bye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo kino kitukuvu ajja munsasulira. Ajja munsasulira. So, nze nsinzira ku bibye. Ndiba ina isi posting about this guy. Ningero okulaba ngataddeyo ebyabakasubano bagundi bano bakasukulu banjoko sikasuku ono kwefulukuta edisendi n'oli asiba mu bigodo nono gobagobe South Africa nga banjogerako naye bano bonna banjogerako abana kati newunya ne kwefulukuta baali bakwogerako mu bubi bya kisiru playinga tuwulire omanyi sagala biplayinga omanyi bya kisiru akalulu kange kalimu abantu okuluzinga obulamu bwabwe akalulu kange kalimu abantu basiba akalulu kange kalimu abantu kati saza benzi jaja bali mu ddwaliro nino osanga oli atakera ngoma kya kugati kange nesimbewo mu myaka 5 akoze ekintu kyekimu nvudde ku radio institute ko bulamu bwange nenzija ku politics bo bakyali ku kintu ekyo bali kunze nkufana naveeyo n'ateekako byange binayogera nanjogera ebyava mu kalulu so yiyo ng'ali kunze muntu omu kati nze mwagala nze ntule butuuzi awo musiriikirire ye nga wampisaamu eggaali nabikooye ebyo wiza yimba va ku leediyo yimba ule tyanoonya muntu yatta leediyo
ayimbe ave mu byekisiru ayimbe tugere ku kirabo. Nyimba zalina zizo. Nyimba ki? Bulira gye nnoma ebyo. Si luyimba. Any fool can sing. I know luyimba. Right now, any fool can sing. AI yazengesa okuyimbisa oluyimba terufuuka hit. Bulungi nnyo. Tutuuza dde okuyimba kino omuntu ali spirit nnyo akiri awo nnyo kyamaanyi nnyo. Alina oluyimba ne Kingisa. Gasiya. Alina oluyimba ne Kingisa talina kye yali ankoze kusagala nnyo ate kuteeka Kingisa. Alina oluyimba ne Khalifa Aganaga. Lupya lwa Kafuluma. Blood. Lek waliwo olugero lugamba leka abafuba zike bafuba naabwe tugere ku topic endala. Shagayagaya ate teyayiseemu. Yagenzeewo. America. Kive. Baga legend okubeera nga yadduse paka ku kyeyo. Kati bankuddemu ki musiraamu? Simanyi gwe kyaliwo mwemanyi. Ekyo kibuuzo toddangamu kukimbuuza mu nnaku za kisiibo. Wasibi. Tuddamu kibuuza. Yes oba nedda. Kuba siri mulwadde, siri mukazi mbu ngenda mu nsonga kitegeeza nasiibi. Wasibi. Kati kyagayagayo yali yalwawo nnyo okugenda. Tukiize tugaane. Si kibi omuntu okuva mu Uganda n'agenda kyusa environment. Ekituufu. Wazira kya bwongo bwewusa oba bwongo butono nnyo omuntu okufuula ensonga nti omuntu agenze kuba kyeyo Uganda emulemi. Anti bangi abamusekeredde. Basiru. Okay. Jeno Megadi kati yafuuka nurse. Nomanyisa ne mekazi ayina. Mugaga. Katongole omutongole omanyisa ne mekazi ayina. Katongole ndwawo okumuuzibwa. Ono omusajja ono era akola kusimba omumpi era akola kusimba. Bamuyita Kapalaga. Ali mu bulamu bulungi. Patrick omanyisa ne mekazi ayina. Ne Patrick olaba asokulekawo omulimu nga buli mwezi era akola milioni 10. N'agulekawo. N'agenda akuba ekyeyo. Let people be. Okay. Bw'okyusa environment ogenda mu politics nga bagamba ate ogudde. Politics oganda kati muvuddemu nga bagamba ati yali DJ simanyi bagamba abantu baganda bakusobera. Naddala batagala kukyusaamu environment. Bakusobera. Sina yekka ne Wuzi bamutwale ave mu Uganda. Wuzi ajja tufaako bajja mubba miggo. Mukazi amutte. Ebyaddala. Ne Wuzi naye agende. Agenda kuba ekyeyo? Prince Olanga afudde. Agenda kuba ekyebuzo. Kigenda maaso ku ssente Kasukuze yasase. Omuliro nga gwakutte ku kitimba okwo. Kasuku yayimiridde n'agamba muzeeyi tulina SACCO. N'agamba ngitaddemu bilioni 5. Kasuku yasakidde ba content creator bonna oba yasakidde kibiina already ekibaddemu bammemba. No matter what yafunye ssente gwade mutwe gwe gade magezi ge. Okay. Tulina okukkiriza oli bamuyita president wa Uganda. Oyimiranga mu maaso gwe oyogera nga kyoyagala okufuna. Kati Kasuku oba nga yategeera ne basaka bilioni 5 manya ku bilioni 5 ayinza okuba nga alina ku bilioni ejo. Konge yayogedde yagenda okukulira baki ba bloga nga president wa Nigeria omulaba weyagala. Kati Kasuku kati yasembedde ku table of yasembedde ku fountain ku table ya fountain chovale mwana president amuyita Kasuku nga mumanyi bemanyi kyaka namba za bemanyi kati bulamu bwa Kasuku bwakyuse tebwa kuddamu bwakwegayirira ekibuzo kiri nti gobwo bukyuka ddi. Mashallah. Allah yasinga omanya. Omuka Kasuku gwassa nayo gossa. Opportunities zayina nawo osozifuna. Okunoonyeza simanyi wako kibiina kirina bammemba omuntu omugezi ya surviving mu Uganda. Kituufu. Nange tokwera macha kunyigira n'osanga tunageza president Museveni. Tonyiganga. Onyigira biki? Nkolera mulange. Okay. Future mulange ne future yange kubeera nnungi. Nkufuna. Nejifuna opportunity mpo meeting a president Museveni. Ogenda. Wale ndi wanopo. Nagenza yodda. Ale nenze musaba mu lujjudde. Ku kazindaalo. Yes. Lwaki Kasuku senete zinaana kutuuka ku account? Bantu ba complaining mbu yazibbi. Bantu basiru. Ate by the Kasuku si mubbi. Kasuku akola ebintu ebirala by'ekiyeye. Omulaba gw'omulaba byolaba
kugundi Social social media si byali although character egena ne mwambala nayo nabiza mu life ye yaddala kichinga comedian nti comedian character ina jambala bwambazi ne character otandika ogiteeka mu bulamu bwo bwa bulijjo mugezi ekisokera ddala ate kyokubiri nti nga ye ekyo kyemulaba ku social media si kyali buli gwade mutwe gwe gade magezi ge yabakulira ba blog oba yabakulira ba bamuno batebamuno sagala kumanya ekikulu kiri nti wafuna sente planning future ye ne yabana be that is it kuba abashemanya basinga okuyomba bano tebamuwaddeko ku magezi nga agenda yo temanyi budget yakibadde mabega ate budget wamuna ko nga yomba nti yayombi naye yakibadde mabega abasinga okuyomba balabiddewo nga Kasukwa yimiridde agamba nange ndi blogger Kasukwa nteke mu musako ye kaka mulamu kubeko buze Kasuku kati fetugwawa wewandisi sema bana agikwata kubanga ayinza kubanga yamblockinga n'okumblockinga tatandika waayiriza iye yisemu teriko yako yo mukubira ana tunabiyitiriza nnyo mukubira amasimu kati bamukubira amasimu eri bize gayitiridde naye kino kyetukola zinaavaayo okweyuzayuza nga kutuuse kutandikiddewo we bato nga tetumanyi nakumanya mboba ziri ku akawunti oba teziriiyo. President Museveni kyalina okutegeera dishing out money it won't change Uganda. Dishing out money it won't change anything in Uganda. Okay. Awa abantu sente batasomesezza kwata mutwalo gufuli mitwalo ebiri. Awa abantu ba job seekers sente. Nkufuna. Tawa abantu ba job creators sente. There's two different things you know okumanya. 80% of Ugandans abali mu Uganda ba job seekers. No job creators. Nkufuna. Job seeker no 1 million 10. Nozimu wao. Emyaka egyo omwaka ogwo ziba ziweddewo because ye tamanyi kukwata mutwalo gufulamu mutwalo mulala. System education yaffe gye tulina mu Uganda yaba job seekers not job creators. Kana nakola sako zimeka zija kutuka ekiseera nga abantu bali mu sako ezo gavumenti ebabanja. Kwanga tabamuwadde sente zo zizazitwale. Gavumenti yamuwadde sente ziteka mu sako abantu bazeewole. Nesitera muzeewola bajja zisasula. Si ekyo kiri. Gavumenti ekubanja gwe. Talina sako gy'olimu. Talina teyeewolangako. Kati gwe manya buli gwe banaawola anaagenda mu sako y'ababulu. Ezo si zaakwewola yazibawaddeko. Obadde ki? Kale yazibawadde. Yabawadde buwi. Kale yabawadde buwi. Ba TikTok nabo balina gwa anda awo. Era kategori yemu. Ninga bakubye nnyo omudomo nga tanawana kubagamba sigenda bawa sente. Kalwa naye atagikwata. Nengenda kuyomba. Ndi blogger. Nange ndi blogger. Wachita kwata simu yange. WhatsApp. Sebo Kasukunze blogger. Blogger gabacha Jacobo. Njala kumanya ndi musako kyentufu. Eyo be yani. Kamukubira ku WhatsApp rowa na akwata. Uganda blogger. Ye president waffe obasi ye president. Ani vice president. Shamim. Zubeda byantara. Abana maleke Frank Antambiye mwogezi. Abana maleke bekola ebintu bene bekola guno mulembe. Gwa kulya konna kofunye mu government kali. Nza katonda bwana. Zine mfuna chance. Emetenga president Museveni. Ngenda ine mu meeting mga muzee. Kuna ko je nina. Nsaba ya kawumbi. Sidamu kubera mwavu. Nanze sidamu. Nanga funya kamwe kati. Nkufuna. Nta kawumbi kako. Ne politics wa mesemu damu. Nyine ntalika kola byange birala nnyo. Diri pazo yasabye sente wa president Museveni. Baze mwade. N'agamba ebigambo bino. Tayagala kumugatta.
mutuufu na Bebe Cool mutuufu tayagala mukatana Kenzo mutuufu babbi mutuufu naye nga Bebe Cool yamutwala mu kampeni namuwa milioni 8. Ddala singa yali mubbi Bebe Cool teyali bye kye 8. nze nagamba kintu kimu kyokka mu bantu bonna be mmanyi mu Uganda balina omutima omulungi Bebe Cool mumativu ku ssente ate akuma ekigambo kye ku ssente kubanga omuwadde respect wata omuwadde respect tajja omuntu gwe mmanyi omuzibu ku ssente president wa Nigeria oyo ye oba yemwogeddeko byonna byayogedde bituufu ku Bebe Cool kyesitamanyi tebituufu but liri pazo kyalina okumanya kikino bufuna nga chance eminde nga president Museveni tukubanga banno abamutuukirira bufuna nga chance eminde nga president Museveni nakuwa audience yogera bibyo tukubanga simanyi Bebe Cool simanyi president wa Nigeria simanyi minister gundi bweyogera bibyo ensenyuwa omuntu n'obanga assa abantu 100 nkufuna constitution ya Uganda emulagirira okutaaya abantu alina gwe yatadde bayidawe yatadde aji linyandi erabidde ajo ashengera amaze emyaka 10 wapayini gwe aji omumanyi aji muwulira watabu sebufu aji sebufu oyo watabu jamune sena amusonyiwa bona byatusaako obuzibu ye president yalabye nti amusonyiye tutuka maaso ga president yogera ebibyo gwenga gwe ensobi yali lipazuka kuba abantu abalala tola akasuku yakubyani yogedde bibye nasaba n'okumiitinga maama Janet publicity natete ne yakubiye yakubiye omuvubuka mama Janet gwasinga amwagala yamukubye ani omulala awo yayogedde Junior Tamale Junior teyakubye naye yakubye era Steve Tamale Junior yakubye yagambe bwati uliriza yakubye Excellency, my question is, the population in Uganda, most of the population were young people. And His Excellency, you have so many old people in your government. Apart from you, the wise one, and the people like Mr. Biaruhanga who are very hardworking. His Excellency, we pray. Abakoze ekyawo. Manya chama alagira kubye. Agambye ne mama Janet naye yamutwaliddemu tategeera. Totandika kukonjera musajja. Statement yagambye wait. Like Mr. Biaruhanga who are very hardworking. Population in Uganda, most of the population yaga president. Mu Uganda enamba esongwa mu Uganda bavubuka. President oyina abantu banyinya abakadde mu government yo. Esebo. Apart from you, the wise one. Okujjako gwe omugezi. The people like Mr. Biaru. N'omuntu nga Mr. Bya. Oba okubye. Malayo. Wuliriza. Oba okubye. Ate oli yamugambye hard working si mugezi. Omanyi nze Junior simuyinaako buzibu waddemu okwogera byayogera but nze kyemmanyi w'omiitinga nga president yogera bibyo by'omwagalamu nkufuna tokuba muntu mulala politics some meeting nkyova sawa mu meetinga bikola meetinga mwena ne mu lukale mwena ne muli ne mutuulaawo ne mutandika okuwemuka anti lwabadde lukale naye nga naye osobola okujja n'okozesa omukisa gwo n'oyogera nga Kasuku we yaze n'agamba Mr. President tulina SACCO n'avaawo tayeyogeddeko n'asaba n'appointment ya 1-on-1 eya appointment ya 1-on-1 nagyagadde era kimanyi kyajja ekijja okubeera Kasuku tagakuddamu kubeera kyekimu nga ye yakubyani awo ye Kasuku eteyabadde mpuliriza Kasuku eteyabadde naye lunabe publicity ne Junior bakubye Fulfiga ya defendinze bachalibe baada nabo yaba defendinze yes Fulfiga bakutegedda so ku defendinga kwana ya nomba ko lumu ani bitu byajja WhatsApp ya navuma akola wadde mutu nenga katono Fulfiga mpani sana yebigambo ngamba wa kamuveeko okay pako yava ku simu ya nata damujigirako baada of the denti
submission zo zina kubanga tezirengeza ubanga oli kumaso ga president kubanga president ali sensitive nnyo even if ayaga kumitinga ebintu byoyogeraawo oyo omusajja mugezi kyoba olina okumanya ate byayogerako weyogera naye ategeera nti katono obuzibu bwe ssente kubanga akimanyi nti yayagira kibeewo oba tekibaawo naye yegendereza nnyo bw'oyogera ku bantu bw'olengeza abantu taddiringa n'abantu balengeza bantu era osobola omulaba naye oguddako okuddamu omulaba bano b'Obuganda batategeera abatalina magezi bakulemesa ate okumutuukako kati nkubuulira pulezidenti bw'oba oyagala kukeera mu makyo okumulaba emirundi n'emirundi kwita okuba bantu kubanga buli kimu ekigera mu maaso mu gavumenti ye akimanyi ti gavumenti ye eri corrupted nti wawa omuntu biliyoni omuntu ayinza okufunako miliyoni ebyo esigadde ne zibulira akimanyi sente zaffe tuyinza obutafuna biliyoni 5 temugafuna biliyoni 5 muyinza okufuna ekitirinyo muyinza okufuna biliyoni zinga 3 era 3 manyako Kasuku ayinako biliyoni 1 muyinza okufunako biliyoni 2 nga kyali kusente z'abapromota ngera bwe kyali kusente z'abayimbi nti abayimbi babawa biliyoni meka zali meka jingimu bapromota babawa biliyoni meka ogwasookera ddala mu covid 7.5 bafunako meka bafuna 5 ebbiri nezibula ebbiri kitundu nezibula ye system ya government ya President Museveni nti abakuyisizaawo olina obbawa olina okukola kickback oba oyagala batwagala musango mulimu abantu botakkirizibwa kubba okitegeera bw'obanga investors ze ng'agenda President Museveni n'omugjako emitwalo 10 egya dollars sikulinaako buzibu naye omunnansa ze n'akosa okujukuju President Museveni n'amuwa biliyoni ze 5 zimuwe agenda akyusa obulamu bwe gana okutwalako biliyoni zibiri nobalekera biliyoni 3 biliyoni 3 babuloga bali bameka bangi nnyo era Kasuku ajja kutuuka ekiseera essente bajja kutandika zinaba zifulumye bijja kubeera nga bya president wa Nigi ne bya federation ng'ebiri era bigenda okubeera era abantu bagenda zira tebajja zisasula buli muntu yena abeere mu bbanja era ezo sente ziyinza okusireeta Kasuku abantu omukyawa ate batandikiddewo nga tannazifuna nga president wa Nigi nakyayitamu bakubye musajja wattu Kasuku nga tannafuna wadde nga president wa Nigi nakyayitamu ne Kasuku kyagenda okuyitamu bagenda kumukuba kubanga Amuganda agamba mmesa amangi tegesimingira na kinnya kyova liri pazo ye mugezi agenze mpe ekyange nze nveewo tojja kubeera nengeza mu kisako ki nze mpaakaane nteme anti ekyo kyeyogedde kyali badde kikola naye ate okwongerezaako mbu bali banno baani ani dalingi mutuufu naye byadde tebijjirawo mutuufu gumanyi bazimbye ngamanyi gugaye liri pazo tekimuluma ate bebekulu yamusakira miliyoni 8 liri pazo n'agula ennyumba ali worth miliyoni 8 liri pazo kimanyi akalulu bakuba okimanyi nti okuyimbira President Museveni ng'oli muyimbi bebeko manyi semekeza adayimbira zinonyerezeeko ne Kenzo kyoga liri pazo okusacrificinga noga kangene nyimbire NRM is it worth miliyoni 8 anti kwaliko Kasuku nonyereze bebeko yafuna sente meka Kenzo yafuna sente meka okusooka omulundi okusooka okujja okugamba mbu bannaaye Museveni amazima nzibu sirina kibuzo kyenjagala kubuuza njagala kumpa ssente kyabadde kimala tyandi muwadde kati wanagenda muwa we yakubye bali era zifunye so tannafuna wadde ebibiri oba tannafuna ajera ajja zifuna n'okuddamu okwakisesinga president wali obuzibu okuddamu okwakisesinga president wajja okubeera obuzibu okubanja ezi ssente ayinza obutazifuna ayinza omukuba ekikono ate nga bamukuba ekikono bayimbi aba federation anti otunuulira bano abazigaba bwe baba balina omutemwa owaye pazo muganda wange weebase mbwa gwe twesuubiza nti aliyitamu alikwata ku munne ku mukono taata afunye kasente omutuukereko ku mobile money
ogala kuddamu nkubire ebyadda gwe pazo gwe ogala kuddamu nkubire akyebase essaawa ziri mmeka 7 alina ssente essaawa ziri pazo nga yazikusa dda ati yebase ali maka ga apoye yagula ennyumba mimi kinana oba toguzeeko nnyumba oba tolina kizibu akyusa obulamu bwe buli muntu alina kukyusa bulamu bwe omugezi asurvivinga mu Uganda naye ndowooza ensobi gye yakoze kuba banne talina nsobi gye yakoze byayogedde byadde tebijjirawo awo byandibadde one on one nga tebiri public n'ebyona byayogedde ne bali byebakola ne president wa Nigi nofuna opportunity yamala kukuba bali abaaliwo yabakuba atya ne Bebe Cool okufuna opportunity yamala kukuba bali abaaliwo mu kamera naye bo tebakuba direct mu kamera bo bakubira on one. Bebe Cool yakola interview yakola live n'agamba batukira president ne bamugamba president abalwanyi bo kyava ku kamiliyoni omuwazi esente zeyeetikka oziteeka mu banka gomanyi ebigambo byayitibwa okufuna ezo sente zebafuna kyosikiriza bakuba system eyo gye bakuba president nakwatibwa ekisa n'abawa sente blood otuuka nga president Museveni yogera bibyo okiba kyetakisa kukubakuba ofune sente musiraamu tojja kufuna sente ajja kwokya miliyoni 2 kubana miliyoni 2 gakyusa obulamu bw'omuntu nze nakenda ku makya netuka president mugamba ndi one national unity platform ogutali musango mpagira Kyagulanyi sentamu nkufuna president kyenjagala kyekinetu njagala biliyoni 2 nina kutandika projekiti yange ABCD eyamba abaana abawala abaana abalenzi bonna ab'okuguudo ettaka ndiina bisangibwawo wati nze kyenjagala kiri ekintu ekyo njagala China kugula byuma ABCD mbiteeka awo bikolesa abaana okiba kiraka kumpola zimpole nesina musingo njazi kusasula ninjagala sente biliyoni ezo kale mpa biliyoni 1 nze okujja wano kindetine kali yange okufa politically njokya nemekwejjusa kuba onjokya nengenda nenyamba baganda bange abanfaanana oba onyambe nanvaayo oba munvuma oba mukola kyemwe mumanyi Jazz with Judge ogiraba otya gwe nga gwe eri political nti muzeeyi yena yamubalira kino ekintu Natasha yali mugezi naye neyeerabira nti osobola okubeera ow'amaanyi ku online bali ku ground nga birala naye ate ali ku ground naye yagana okukeera ku mukyo okuteekawo strategies eziyinza omuyamba omukuumira mitima gy'abantu kati Jazz with Jajja politically yemukolera kuba n'Abamerika bagikola president wa America asogerako mu basketball n'alaba omupiira president wa America asogerako n'agaba emmere president wa America asogerako n'alaba ba youth so Jazz with Jajja ebadde ekola naddala ku abo blogger abalina following y'amaanyi akitegeera ye mukoledde 100% nti agifunyeemu yena yali agiri emabega wala kubeera creative vertical ground kirala ground ebaera kirala kati waliwo omuntu alina okumuyambako ate ku ground agule ku bazannyi abapya ate Junior kyeyogedde agule ku bazannyi abapya bajje mu nuupu abajje mu kya bayingize mu system kola gye bala basobola okugeera mu makina okukyuka Anita Amongo yali wa FDC we yali mu speaker Robert Mao yali wa DP kati we simanyi so that is it musajja wagamba ati musajja ki opposition here in Uganda alineta ebusabala mwami Kyagulanyi yennyini amuvuganya the leader of opposition here in Uganda ani yayogera alineta ebusabala buli eka milioni 8 alina over 10 acres plus ewe jasule Lwangere buli ali ku eka 7 buli eka eri mu milioni 6 plus alina amato ku nyanja azadde akuzizza kati asomesa ne mu university naye agamba simusajja abuuza ye yaani ekisogera kyobumanya nti president wa Nigi na point gye yayogedde ntuufu nti
saategedde waki yakoze press conference nga bali bakava president. It was not called for. It was not called for. Okay. Because wobeera nga president mukama we. President Museveni mukama we. Kituufu. Okola press conference okujjawo biri bayogedde bali puzzle. Tibikola makulu. Okay. Kibanga abanga yeewozaako. Mbuliri puzzle byagamba bano babbi. Abanga yeewozaako okufuna. Because President Museveni naye amanyi buli kimu. Baba esenza abayimbi. Sali Museveni abasaba accountability nibalema. Okufuna. Oshegera akimanyi nti babbi. Akimanyi bisere babawa bazinyaga. Okay. So here they called for that press conference, but if statement yayogedde mutuufu nti kyakyalema okwawula nti Kyagulanyi omuyimbi ne Kyagulanyi politician abantu ababita baawula. Nti Kyagulanyi omuyimbi era ayimbira abantu ng'alaba obulamu bw'abantu bwe bayitamu naye nga tabifaako. Naye yatandika okubeera politician yatandika okulaba ennaku y'abantu. Omanyi nga tunakulwaza muntu mutwala emulagaawo tosobola kutegeera kiki kiri mulago. Kituufu. Kati President Wandigina walikira ku makya n'alwazayo omuntu n'amutwala esente zimubula n'amutwalako emulago ajja okutegeera obulumi bw'abantu bagenda emulago. Okay. Kati nga tunakutegeera bulumi bw'abantu bagenda emulago tosobola kukera ku makya kutegeera bulumi. Ojja ng'otegedde n'ogendayo. Wote nikuganda Uganda eno. Eddoboozi engiso odikyusa. Kati Kyagulanyi bamala musonga mu mundu bamala mukola ki bamukola gamba osanga kanesimbewo osanga kankyusa kankose eddoboozi lyange okukyuka ate onkyatayina. Okitegeera. Kati Kyagulanyi kyamulabira ku level eri okubeera omuyimbi. Neerabira nti Kyagulanyi si president w'abayimbi. Kyagulanyi si president wa SACCO. Kyagulanyi president w'abantu. Amwagala ku mutima. Kubanga abantu abo babelivinga nti nno alwanirira ensonga zaabwe. Ayina ennyunto y'okukyusa Uganda. Talina nnyunto ya kuzimba kalina nga n'omuntu w'osoma osofuna omulimu ng'emirimu si gy'abalondemu. Nga teweetaaga kukwata billions ziwa abayimbi. Oza bakozesa structures ez'okukola ki? Birooto bya Kyagulanyi. Ate birooto by'abano bya kuzimba kalina, bya kwebaka ku muyimbi gundi, bya kubeera na leading ka, bya kumeetinga president, bwe bitu butyo. Bwakuzala mu ba minister, kuzala mu ba MP, birooto byabwe. Yasukuluma kaawo. Kyovula kati saaza nno bayimbi bangi nnyo balina ba MP baagala. Bayimbi bangi nnyo balina ba MP baagala. Bayimbi bangi nnyo bafunisiza ba MP embuto. Tobamanyi? Mbamanyi. N'ekyo nakivudde ku ki? Gusula kivudde ku ki? Basemberera nnyo. Eddie Kenzo bino ebigambo byabadde ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde byetaagisa. Bamusasulira kukola ekyo. Onafuye ono? Kulaga nti nno oli talina makulu. Nkufuna. Kulaga oli nti agamba nti nno Uganda is bleeding naye ali bulungi. Okutandika omenya ku by'obugagga by'ono. Abasajja bonna bakyusiza ensi zaabwe Nelson Mandela bakazi bwe bali bulungi. N'abaana baabwe. Okitegeera? Kituufu. Bamulumba baani bonna bakyusiza ensi zaabwe. Tebali selfish. Kati Kenzo ye ali selfish. Bobi Wine ali selfish. Nti asobola okulekawo stage. Asobola okulekawo performinga alwanirira omuntu wa wansi. Eyamuwa omutwalo ng'alina oluyimba lwe bayita Kagoma. Eyamuwa ettaano ng'alina oluyimba lwe bayita Kagoma. Eyamuwa ettaano ng'alina oluyimba lwe bayita Bada. Gwalwanirira. Naye ate ono alwanirira securinga future ye bukadde bwe. Tutekyalina bivulu byayimba. Kati bamuwa ekitiibwa kya kubeera president advisor. Afunayo miliyoni ze 4 omwezi. Bamuwa leading ka. Mukyala we minister. Already yayiseewo oba ate yayiseewo. Kati obulamu bwe bulungi. Okana abayimbi bakozesa okutereza obulamu bwe basiru tebategeera nti omuntu ali mu driving seat yeraba yekayeka okutuuka ku winning team mwabali emabega tabafaako yeefaako eka. Tugende ku kirala. Kenzo okujja okugamba mbu ono alwanisa Museveni
byonna byalina abikoledde ku mulembe gwa Museveni aba buzibu ki bw'aba ayogeddeko awo kyabadde kijjirawo simanyi kale byonna byalina abikoledde ku mulembe gwa Museveni kituganye kituufu abikoledde ku mulembe gwa Museveni teyabba teyasaba oze yakozesa amagezi ge n'omumwa gwe n'ayimba kituufu ye byalina abikoledde ku mulembe gwani ayimbye obifuna yali muyimbi bamulabira mu buyimbi byalina byonna abijja mu kuyimba oba abijja mu politics byombi afunyeeyo oyogera ne Jacob byalina byonna abijja mu kuyimba oba abijja mu politics ebimu abijja omugagga bwe bwonna bwalina kati abujja mu kuyimba oba abujja mu politics nga maze genda wasevo kati oli yakosa kuyimba okufuna sente zaafunye n'ebintu ku mulembe gwa Museveni ye ate ono ekyamulimu okukola ebyo otyo ku mulembe gwa Museveni okufuna ebintu birina byona byalina nkufuna yamaze kutandika politician na kutundayo ndongo okufuna ye byalina nkutegeera okitegeera kati ekyo kyate kikirawo nti oba ng'oyaga kuyisaawo bibyo kuba bibyo okay kyetwogera ye kitakimanyi nti ekyabadde mu kaluukano akawedde abantu abamu baafudde abantu abamu baabakubye kituufu nze yali mabega okuleeta drone ewaffe eno oyo Kenzo yali mabega okuleeta drone ne drone zeyaleeta zaakuba abantu ate sikimanyi nze nkubuulira nange yakiŋŋamba yali ku kamera twamukubira essimu nga tuli ffe embiri n'akiddamu ku National TV namba kozi nobati nkola reported speech from Norbert kituufu he even said it on live on TV n'agamba Jacobo yakulemesa akalulu Eddie Kenzo omwana we kabeere bulungi ali agaggawale toli buzibu ba Allah subhanahu wa ta'ala tali yanguzi toli mukolima sikolima njogera mazima okolima kulala okolima kuba kulala kikasanyuke kakole biki by the end of the day omanyi nadda nembuza mulimu abantu abamu Katonda singa yali asobola okulaga nti bajja kubeerawo ekiti gye bujja mu maaso nga tuwability eyo nti nga yatuwaako ko ku maanyi ga Yesu ge yalina nti no Yuda Iscariot yamugamba amukuma mujja kundyamu olukwe ng'amaze okutestinga kusenga naffe twakiina I think era n'ekyo ensonga ki Katonda yakijjawo mu bulamu bwaffe ng'alabye nti bwe tunaakikola bwe tunaba tulina ability eyo tuyinza okutta abantu abamu mulimu abantu abamu tabatandigwanidde kuyambibwa nga mu maaso eyo ng'ajja kufuukira ekizibu ng'ajjawo ne yeegonza naye wamala okuyitawo n'afuuka wali n'atuuka wali okubeera wakabi ng'agenda kufuukira ekizibu twamulabako ng'aleeta oluyimba lwe lwasookera ddala mu bulamu bwe yali ati gyendi maama nga mpita na ssebo ebyaddala so nono era yamuyitako taata essaawa zino gwakolokota so ekyo bw'omanya abantu bafuna ssente bakyuka endabika endowooza na buli kimu beetwala okubeera bakatonda b'oku nsi omuntu abeera ssente ze nebaza Katonda kimu kyokka kyokka nti njogera kyempulira ate sirimba kyempulira kyenjogera kimukwogera kyange kyempulira kikunyiiza n'okola byoyagala okukola bati bwoga nti no oli musajja musiraamu bonna obusiraamu bwabamu babuyigidde bukulu naye oli musiraamu osigala oli musiraamu naye mulimu kyawufu omusiraamu azalibwa mu busiraamu n'omusiraamu abutomedde obukulu byawufu wadde oli musiraamu onoosonyiwa kiwa example because I do respect obusiraamu naye endaba y'omuntu akolidde mu busiraamu azalibwa mu busiraamu eyawukana n'omusiraamu abuyingiddemu obukulu n'omutima gwe guba mwawufu nnyo kati kankubulemu ekintu kimu omuntu akulidde mu bulokole mu bukatuliki mu busiraamu nga maama musiraamu taata musiraamu entegeera ye ebeera njawufu nange atomedde obusiraamu obukulu mulimu ebintu byatalina kukola because of ki naye n'atomedde obusiraamu obukulu ate nga obusiraamu abuyingiddemu magendo tabuyingiddemu tukulwalirira nti sazeewo abuyingiddemu fu olebaddekawo ng'oyingira mu mbeera nga
ojingiramu ku survivinga. Wewe dako ngo ina oyagala omukazi nenga tumwagala nenga omukazi alina kyakuwa mwina mwagala okwanga ina kintu osobola mujjako kiri bimu ku bantu abayingiramu busiramu. Mwimu omusiramu abuyingiramu because love. Imamu omusiramu abuyingiramu because mukwano ge musiramu ni mukwano ge mugagga alina okufaanagana oyo n'abuyingiramu. Ne mamu ole omuntu abayingiramu busiramu because embeera nkufuna. Ne mamu ole omuntu abayingiramu busiramu because abwagala. Allah subhanahu wa ta'ala musanze n'abwambala n'abwagala n'abuyingira. Embeera z'abantu bonna njawufu omusiramu. Bayinza okuba nga bonna basiraamu naye entegeera yaabwe n'ebikolwa byabwe byawufu. Kyova olaba abamu abayingidde bukulu n'okusiba kibazibwalira. Era ajja kugamba nze ndi mulwadde wa alusa. Maama ne alusa ziwona. Kyekugamba ndajja kwekwasa obusongasonga because tekimuli munda mu ye. Nti as a must oli musajja musiraamu oli mukazi musiraamu. Obusiraamu ennono yaabwe olina ojjambala. Olina okutawakkala ebintu ebimu n'ogamba kino sijja kikola obusiraamu. Naye onaabutamwedde obukulu waddembe obutasiiba waddembe okukwata ecupa ya bbiya mu bantu ng'agiraba waddembe okugenda mu bbaala ng'ensi yonna emula nti musiraamu naye ali mu bbaala waddembe okuyimba mu kisiibo because tebumulya abutomedde naye oli ayina bagira nniya ansooka embeewummulemu ku lw'omwezi guno omutukuvu nziguse kino kunze mwezi omutukuvu olina okuguwa ekitiibwa either you like it or you don't like it. That is a must. Project ye yakuba yakugusa corporate yakuba project yakuba Kyagulanyi. Yakuba Kyagulanyi so yakugusa corporate. Yo najja. Corporate najja. Corporate. Tugisabire busabize eri ku nfuddo ejja kujja. Liri pazo bamuwabidde. Abaana bakafeero. Olw'okuddamu oluyimba lwabo. Agenda bocha emiliyoni 5 bamuleke. Tigwe gusoose. Tigwe gusoose. Liri pazo yali akajja mu kuyimba yegitanga mwana wa Sebatta. Familia ya Sebatta nawe mu nemwegaana n'akijjako n'atandika okuyimba ebibi. Kati ebiri pazo abimanyidde. Ajja bochayo. Sekamanyiiro kano. Kati ya Uganda gye baagana okulwanirira. Oddamu oti ekintu ky'omuntu nga takuwadde lukusa. Ya Uganda gye baagana okulwanirira ne bafa ku byabwe nga bo. Era ajja kukwata milioni 5 banamuwayo milioni 3 oba 10 oba mmeka. Ajja kukwata sente z'abakutera abagamba banayinze munzije nani neeyiya. Bada ate oba osuubinga osobola okusunga ne TV ya planes oluyimba olwo. Yes. Because corporate is a big word. So okusunga entity. Eyalaze liri pazo ngazanya oluyimba olwo. Weba UBC oba NBS nozisuwinga. Nkofana. Ne president wako n'omusuwingiramu. Bamutadde mu luyimba olutali lulu. Ate yabangambe bamuweeyo. Yabagaye bali. Muganda wange. Corporate is a big word. Fwe tugimanyiko butono. Ngenda nnoonya looya tutemeteme corporate. Munoonya looya mutemeteme. Nagamba onoonye ebintu bibiri. Tematema etteeka lya computer misuse. Otemeteme etteeka lya corporate. Otemeteme etteeka lya defilement. Ay Allah sabatikum sabwana mwaro Allah mubaraka mungere birungi bingi saba Allah nusuru kusura yonge ira sayyidu nusura kwa kongere ya akongere ya kwa Mungu akongere wewe ni kwa kaburi Mungu akongere Welenga zitibbi barakati ya Allah wano basembeza wajma bainahuma kama jamaata baina Musa wa Safura Allah chikole ngikora ku Musa ne Safura wano basembeza wajma bainahuma kama jamaata baina Musa wa Safura Allah chikole ngikora ku Musa ne Safura wa alif qalbayhima kama alaqta baina Ibrahim wa Hajara wa Sara Allah gato mugakono na umtaro no ya Allah obo barakati ya Allah saba Allah wa baroko obo mukisamuzadde lyawe obagalanye batuke n'okufaanagana bawe sente nga nyingi bazikose nga business card
Allah yanukola buyaddamu amiina. Zukuru yasingawo n'okuddamu amiina. Saba Allah oteeka omukisa ku nusura. Mwongere baraka nusura ne Shafiki. Allahumma barik Shafiki wa nusura. Allah teeka omukisa ku Shafiki ne nusura. Rabbana ftah bainahuma. Allah kula wakati waabwe. Allah tuwatuzisomera Shafiki ku Kaaba. Naye tuwolere kozalu kulide Uganda. Saba Allah yanukulire ku nusura. Nusura mwanukulire ku Shafiki. Allah saba oteeke wakati awo omukisa. Bawe barakati. Bawe ebirungi. Nusura Mungu ayongere okusitula. Mungu ayongere okuwa ebirungi. Yengola bise bulungi mwijabu. Mungu akongere barakati. Nusura Mungu akongere omukisa. Allah yanukola olwabine diddwa. Allah bongere sente nga nyingi. Sente bazeyagaliremu. Abaana beyagale. Mungu abaweza ddungi. Abaana bamwe Allah abataasa okutambuza ebisengejja. Abataasa okutambuza emirawo. Mungu abataasa okutunda ebijeego ku kkubo. Mungu ataasa abaana bamukuba ekijji. Awe baraka mu zadde lyammwe. Mungu abasitula amadaala. Mungu abawe ebirungi bimwagala. Allah yanukola buli addamu amiina. Allah yanukola buli addamu amiina. Zukulu yasinga banne okuddamu amiina. Ayikubisiwe kiri. Mungu abawe baraka. Atuzeze ku mukolo gwammwe. Allah bagadde Shafika muwulidde batuwoberenga Makka. Video eno Cookie Promotion yagirikodinga yali ku Dduwa nga Sekata Musuuza awa abakulu bano Dduwa naye ebigambo ebirimu kye obiwulidde. Njagala muzaala abalongo. Shafiki n'agamba njagala Mungu asobozese batuwoowere Makka ku Kaaba, nnyumba ya Mungu. Ayagala bazaala abalongo, ayagala bafaanagane. Nusura n'avayo n'agamba Sekata Musuuza by'addoyogera si bituufu, nze nina bba wange oyo omusajja simumanyi, mukwano gwange. Baganda b'omulenzi abamu bagamba bulijjo omukazi ono beeyagala. Omukazi agamba Cookie yataddewo obutezi propaganda ayagala mujjamu kasente. Tugenze mu kiravulaavu. Nufura mukyala akwanibwa alabika obulungi. Buli musajja nagwe yandagombye okukola ki? Okwegomba. Essaawa Nusura ayinza okuba nga alina abasajja banyinya abamuli emabega bati emyaka gidduka. Ba Judith Hadi baaliwo, balema Beautiful. Alema Beautiful omanyi? Namuwulirako. Yali bawani. Simanyi bbaawe. Yali wabba wa president wa Nigeria. Bakazi bannya baddewo ab'ettabbu abalina ssente. Abalabika obulungi. Batuuka ekisana bakola ki? Bayiika. Mu kuyiika kwabwe abamu bakozesa emikisa gyabwe, abamu tebakozesa mikisa gyabwe. Bw'ogaana okukozesa emikisa gyo ng'omukazi otuuka ekisana n'otuna siiringi gy'olimu ey'omusajja akututte n'ogamba kale nalina opportunity y'oli, nalina opportunity y'oli nga byonna nga tozikozesa. Nga nkugambye nti awo teyaliiwo nga kyetwala. Ate mu bintu byonna nkubiriza nnyo abantu byonna osobola obikola tozanyisanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omuzanyisa katembawo ne Allah tomuzanyisanga katemba. Allah tomukozesangamu comedy. Allah standing out. Twalina mu kisiibo jjukira. Byonna osobola obikola mu bulamu bw'ensi naye Katonda mbalemu amagezi. Ate Katonda tomuzanyisa. Waliwo ensonga ki Katonda yakuwa ekitundu kimu ekyekyama. Ekimu kiyingiza n'ekitonda obulamu ekirala kifulumya byonna by'olidde. Era obuwomi bw'ensi buli mu kitundu ekifulumya omwana. Bwe buwomi bw'ensi. Nkufuna. Sina kyama kyengenda kukeera makya kwogera ku bati kyeyinza okugamba nti ekisumbwa Nusura Katale nti ali hot cake mu Uganda nti n'emikisa alina mingi. Nkufuna. Ate alina kale ennungi. Ekeeru kakyala keeru. Kakyala kalungi. Ye mulungi Nusura ye mulungi. She is beautiful. Buli musajja alina kusere gwe yanabadde ayagala. But ebyo byonna bifading away with time. Alina okubeera omwegendereza. Okuva yagala nti munnamawulire ajjako vidiyo onjinjijako oti. Yamugamba agiggyeyo. Kukikuziza ensonga ki? Mbu bino tebyabadde bituufu. Ebyabaddewo. Ye akutte mukolo nga gwabadde. Eyamuyisa okukwata omukolo. Yamuwadde rights z'omukolo bonna abali baddemu. Musajja ye yamuyita. Yes, yamuwadde rights
okujja nga Nusura agamba nti takkiriza oba yasayininga oba bino yadde mu vidiyo ebyo ayinza kivunaana ati because etteeka terikukkiriza kulikodinga muntu nga takwadde lukusa. Anti omusajja yamuwa olukusa. Naye omusajja oba yayita kuki ewakaawo kiba kitegeeza olukusa alikwaki yali yalomuwa kufulminga buli kimu ekiri awo. Kati ye omukazi alina kwesotinga nani omusajja n'agamba ono ajja eki vidiyo naye sesuubira nti ebigambo byayogeddwawo n'omusajja n'abiggumiza nti omusajja gitamanyi bwerere bwa Nusura. Tekisoboka oba ng'ali mu process yakwagala Nusura okusinziira ekyabaddewo n'ebigambo byayogeddemu ate naye abadde akola ki seeka naye adde amanyi ekigenda mu maaso either ng'omusajja yeegwaniza oba ng'ayagala ki omuwala oyo. But abasiraamu mwena gye muli kibi nnyo okubeera n'omukazi n'omukwana naye nga tava mu buvuyo bw'abasajja. Yakolako omukolo. Teri kintu kisinga kunyuma ku nsi yamuka kubeera n'omukazi amagulu ge tegamanyiddwa abasajja 5 kale basajja 3. Kirungi nnyo okuwasa omukazi ng'amagulu ge era go gasookeddemu oba nga talina kibayita mu lulimi oluzungu bakiyita body count. Body count nno mu bakazi ya tabbu. Osobola okutomera omukazi nga yakebaka n'abasajja 10. Naye abasajja abo 10 buli musajja alina omuze gwe ate buli musajja asigala mu mukazi because omukazi kiipa. Weegendereze nnyo omusajja munnange yena gy'oli ku bakazi b'osanze bagenda okuteeka ewaka. Kibi okuteeka malaaya n'omuwa amaka agafuule amaka g'emirembe. Ajja gafuula amaka naye sitira ajja kuzaalira emisege gimufaanana because mama kyali kyatunda. Tuveewo awo. Bwe tutunuulira kyeya tukisooka tukigendeko jjeno. Problem ki eri mu bawala kaalaala? Beemanyi mbuki balungi. Beemanyi balungi anti bakula. Yita bibala ebyo abala kyali kati tabala kyanca abakazi batalanya okubala kyanca ojo ng'ensemba z'omukuba naneko kunoonya engeri gyekwatamu gyayinza gwagenda okuwummulira. Bino si bye biviirako kati ennaku zino byowulira mbu bamusanze mu apartment bamutuze byebyo byennyini nnyini ng'omusajja abadde mulala kuteekamu ssente z'empitirivu n'alaba vidiyo zino. Byebyo byennyini nnyini bireetera abantu okwetuga. Naga kati gwe kankukwate nkunyiga akabadiya. Tumalirize ne mukwano gwo Green Daddy. Ku Friday yavaayo n'akola vidiyo n'agamba bonna abantu abaaseka ng'omwana we afudde yabasonyiwa. Alumwa nnyo buli kaseera okubeera waliwo watuuka ekiseera ng'ayagala okuba ewaka abuuze ku mwana. Asooka ku muntu eyamusanyukira ng'omwana afudde yali Kenzo. Kenzo si bamikwano? Bamukwano. Ne kati ze nkubulya story Green Daddy yasasobola kudda mu kamera kugamba. Green Daddy ng'omwana ye akafaali tebana namuziika. Kenzo yamuweeza message yamubuuza n'amugamba nga kitalo. N'amuddamu kitalo nnyo. Naye gwe musajja gwe lwaki wayogedde ku gavumenti? Lwaki wayogedde ku mulago n'oteekamu bya campaign? Lwaki wakikoze musajja gwe? Ebigambo bino si bya management bya media. Nze njogera. Bino bye nkugamba biririyo. Kenzo yakola atya? Omwana Green Daddy bamutana mu mochari. Green Daddy weyatera vidiyo negoyinga viral. Weyagoyinga viral. President Wanigena n'amugamba nga kitalo. N'amugamba kitalo nnyo blood. N'amuddamu n'amugamba lwaki wadidde President Museveni omuteeka mu bintu bye? Lwaki wadidde campaign omuteeka mu omuntu yakafiira omwana we? Tali mu normal sense ze n'omuweza message eva kuno paka eri ng'omunenya. Eyandibadde omuntu mulamu naga nti omuntu ono afiiridde omuntu kansooka enkiwemu obudde muyite mugaya Green Daddy ekikuba kiwakoze kibi nti nze yakutwala wa President Museveni naye okeera ku makya okukola vidiyo n'ogita ekuba gavumenti gye tuwaana
oba okoze bubi. Okay. Okitegeera. Naye yamulumbirawo awo ng'omusajja tanakuddamu n'omusensize. Bino bye nkugamba nno. Nabba bubbi essimu ya Green Daddy nga tamanyi na kumanya. N'okeberamu. Ne ngikwata. Era yaga kukola live. Ne ngimuggyako. Mugabe Green Daddy tukola live. Nagala kuddamu ku bigambo bigenda abantu bamuddamu. Kati kwe kugwa ku message eya President wa Nigi. Wagisoma? Okutuma naye Green Daddy nagisoma. Message ya Kenzo wagisoma? Kakati nno Green Daddy agenda okujja nga maze gisoma naga ajja kubo. Onzise. Tolegera ku bintu ebyo. Nimugamba nze Jacob ndabana. Ngenda kubyogera. Emuli mentalo zensubula nganzi. Ngenda kubyogera. Kati walusubudde. Ngenda kubyogera. Sande najja ne bafukamira ku mavivi ne baka Jacob tutaase toyogera mugamba Jacob ngenda okubyogera. Sande manager Green Daddy mumanyi bwana ne batuula. Oluguno wabukedde naye naatuula nga Jacob toyogera mugamba tijate ngenda byogera. Green Daddy omusajja amweza message nga tusagiweza munno ng'afiiridde omwana we. Era kati tebali mu good terms naye Pwezi kama netiza jebujja maaso. Ne kati nkubulya reported speech. Akasajja kye kaamukola kaavumoli. Ne kamugamba twali mu campaign nza kutudde mu campaign n'ofuna sente. Lwaki odidde President Museveni campaign n'obiteeka mu bintu bino zondeseewa. Lwaki abantu mulina omutima omubi? Yayogera ebigambo nebisaagala so akwogeraku mu message. Audio typing. Green Daddy yamuddamu nnyukuta zaali yamuddamu EHHHH kyeyamuddamu kyokka ebyaddala. Ne kamugamba brother abantu muli bazibu muli bambwa. Ngana agamba aka president ka Nigina. Nikamuga abantu muli bazibu muli bambwa kyekamuddamu wansi. Nataddamu kwogera naye. Kaliza nkudde agaligo Gari kosha. Nagabe jagogera era ngogedde. Green Daddy yakwata simu nga agenda kukola live. Nenji mujja kumuga Green Daddy ogenda kwogera biki? Nga mazozi ko mwana. Biki byogenda kwogera? Kati laba waji bwe kwata wenti ngenda okulaba message. Nganda yakone ngamba mwade mwogera biki nono fala. Kwe kugwa message ngamba yatuka kwa kisane. Nimuga kibino tuwabingamba ndo musajja akutuza ku kino. Nanga Jacob nkwegaire tobyogera. Kati obuyo obyogera. Kwanza sirimba. Ne begayirira ne bafukamira nga tukwase nayo kulembe byogera nga stikira about sende. Kya about mazima. Banga Green Daddy ogabantu omusajja kyaliwo. Yali batategera situation gyolimu. Nanga kankwemu obudde nakulumba mbutu nakuyita. Nina kuweza message ngoli mu bulumi. Ate mprotectinga. To protecting nga omuntu atakwagalidde mu bulumi. Koze kambyogere nange ne mbyogera. Si byogedde. Tufundikire. Masanyalaze gampiseemwa ku kigambo ky'ogambi. Byenjogera. Babanga Green Daddy. Mwenta so akuvayo kubyukiriza. Nibyo ngaba mazima. Mwezi kuno mutukuvu gwe tulimu ogwala Ramadhan. Gwe tulimu byenjogera bituufu. Olayidde ku mwana wo. Ku mwana wange Green Daddy era agenda kukola live nenjijja mu semina mugamba Green Daddy ogenda kukola live ogenda kwogera kiki? Oba mulimu abantu ze bembererawo. Green Daddy ombeddewo kyali wange. Nimukogera ku live ku kiki? Nze history wange Green Daddy munene nnyo. Ne baani ne gundi oli opafambo. Natuuza opafambo ne Green Daddy netulumba manager Roger natwaga baddingane. Ninga tumanyi nti manager Roger ate atagala babeere wamu. Green Daddy nakola bibye ne opafambo nakola bibye. Green Daddy namugambye ogenda kwogera biki? Togera mu media kyalina obulumi lindako era binayogedde. Yageze kugala kisibya mulimi okwogera. Osegera because obulumi bumulimu. Ate kyasinze omukabe omuntu genda badde asinga ogwante amugumye kyaliwe president wa Nigina ate naye yamuvumye buvumi. Tukijja ku Green Daddy nga tukita abantu okufa okufiirwa kwatuukaawo. Kati kankubulemu ekintu kimu. Omuntu atafiirwa
atafiiriddwa tasobola kutegeera bulungi bw'oyitamu. Sabo yafiirwako. Yafiirwako ani? Muganda we. Yamuziika wa? Enkoowe. Wagwindadde yamuziisewa? Eddiini ekikkiriza. Siga nti kinaako sikikwanyikanyiza. Wagwindadde yamuziisewa? Nkoowe? Waaw. Ate enkoowe bazigira basiraamu. Gwindadde musiraamu? Tewali olimbo ndala? Sinziira nange kennyini nnyinza okulama. Gwindadde yaziisewa? Waabwe. Ndowooza otegedde enjawulo. Kujja nga toli Muganda. Bw'oba oli Muganda, bye njogedde sobijjamu kiki mbadde ntegeeza. Sikuddamu sikwongerako kirala. Kaloozi kange akasembayo. Kuno ku nsi tuli bagenyi. Noba ng'olunaku lwa leero ogamba oyo gaggawala yavuwala nawe ojja kufa. Onoofa byonna by'okoze mu bulamu bijja kuddira. N'onoobeera ne biliyoni mmeka nga ziri ku akawunti yo zigasa ggwe n'abaana bo tezingasa. Kola ebintu ebyo bikuleetera ensa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kola ebintu ebikuleetera ensa mu maaso ga Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Omukisa ogwange si gwe gugwo. N'onookera ku makya n'emirira emirundi 150. Yesu kujja kunvaako ondoge okole biki. By the end of the day naawe yatenda eggulu n'ensi ajja kubonereza. Byonna bikole ku nsi kuno nimmanya naawe ojja kufa. You will die. I salute you. Saba nnyo ne kufuuka Doni. Doni promoter. Muzeeyi Masembe kusaba nnyo ne kufuuka Doni promoter. Tokkirizanga likes, views, content okufuula ekintu kitagasa. Oli musajja musiraamu ali mu mwezi omutukuvu gwa Ramadhan okuzanya eddoboozi eryo lyokka kisse n'ekisibo kyange nganze. Nze siri musiraamu. Ate ono munoonya. Nzija siri musiraamu naye nsiiba namulabye dda. Nganze namulabye dda. Era no senga Uganda tulina sharia law bade mutema ko mutwe nenfune jjana. Musiraamu yaga quoting right. Bwabaga aganta sokera ku kupama mu Qur'an nga wakyogedde. Nze njimuwe. Mpulirize nze njimuwe akikole nga ndaba. Bajja kakasa nti Qur'an tebagizanyirako. Anti ensejja kumunyega. Kati muleka byogere. Allah subhanahu wa ta'ala wa abantu obudde. Obudde bokabokka. Okimanyi abantu bamanye muno woyogererawo Allah wakolerawo. Obudde bokabokka mu matalinga. Tujja munoonyaako emyaka egijja mu maaso. Obo mwezi ogujja mu maaso. Obo kwanza bitu bya Allah tebamusaliyawo kyina kolera baddu be. Osegera. Kati kimuwemu obudde. Kavubuka views abamugoberera bimuwaga. But with process, he will understand that God is not something which you can play on. Kata siwa muntu siwa kuzanyeza nti ojja kumulinnya nga woyagala. Ensi egenda kumunyega. Kakati era n'omusiraamu yenna amala obudde n'agenda commentinga ku mwana oyo n'amuvunaana n'amukola ki naawe oba omupromotinga. Bw'obanga oli musiraamu okkiriza mu Qur'an, ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an, ng'okkiriza mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu abantu abamu b'olina okuleka ensi ebanyige. Nga tolina mugoberera, nga tolina commentinga, nga tolina kusharinga, nga tolina ng'olina mulaba bulabi. N'omublokinga ng'olina mublokinga alina kwonoona muntu ow'omunda. Because omuntu ow'omunda kasita yonooneka waati n'ekisibo kitandika okufa. Kadde ekyange kifudde. Nedda ssebo teweekwasa. Ekyange kifudde musiraamu kyonkoze. Nedda ssebo musiraamu kyonkoze. Teweekwasa. Kulwalira nze nsiibulukuse. Nedda ssebo nkomye wano. Oli mulwadde. Siri mulwadde ossa ekisiibo kyange. Kifudde kitya? Oteddeko video nenjiwuliza n'etteku. Kankubira wano seeka. Kyokoze. Kankubira wano seeka. Kankubira wano seeka. Nedda ssebo. Temugenda kwekwasa. Yenkubira seeka kiwano. Nsibulukuse lero bagga onsibulula nsibulukuse kati. Jingiwu. Seyongerayo jingiwu. Zingako malokubira wano gundi. Bukaali. Kuba kiseeka kiti kyeka ali mu kusomesa. Nze nsibulukuse. Nkitadde. Ogutale musanga ate. Oli mulwadde? Siri mulwadde. Seeka salondeko. Ogamba otya muddu wa Allah? Nakunyiigira lilla. Bye wakola byonna. Ndi wano ne DJ Jacob omutuuze. Oba omumanyi? Omutegedde omutegedde bulungi tuli mu kulikodinga. Waliwo
omwana ali ku TikTok okwo Allah ansonyiwe ne wenkyogera nsaba Allah ansonyiwe yakoze video n'agamba asobola okupama mu Qur'an endogo yinjirabanga buli lunaku etako kunene nemala nekolayo n'akalala mbunga yeetonda bebaddeyogera tebaddeyo Jacob agamba kasita muleetedde topic eyo abadde asiibye mbu asiibuluguse mbu era kyenkoze kibi abadde asiibye mbu yabadde asiibye mu naye olw'okuba mugambye omuvubuka ne mugamba amwogerako ki n'agamba mulagiro siiba ye Jacob ani mulagiro siiba owaaye ani yakulagira nze muganda wange nsiiba mu ngeri eyange era muzikirize eyange mukyabakatuliki komanda nedda bw'ali mu ky'abasiraamu nze nsiiba mu ky'abasiraamu esebo nyinza okuba nga siri musiraamu esebo naye nze nemukkiriza omuntu akkiriza nti nzikiriza mu ddiini y'Ekiyisiraamu nzikiriza mu ddiini zonna nga nze tolina ddiini makulu tagala ddiini gyenzikirizamu y'abasiraamu si ddiini tola shahada nagitoola dde naga ngitooza emirundi emeka natola dda shahada ate yemmere we masembe muli ludda wa tuli bunnamwaya owaaye natola dda shahada naga ngitooza emirundi emeka wanyiseke Jacobo ebintu bya process tojja kukakola kintu nedda tetukugambe kusiramuka sooka ompulirize omukulu nazze nanzanyira vidiyo evidiyo gyanzanyidde ngaomwana atagasemanyi yapamya agera pawa mu Qur'ani simanyi biki biki nemuganze kulwange nsiibuludde mbadde nsiibye nengamba nze kulwange ositaza amatu gange n'omwoyo gwange ogusitisaza nsiibulukuse mumpe emmere ndye emyaka gye nnina natandika okusiiba ku myaka gye nnina okuva ku myaka 15 nga nsiiba ekisiibo ky'abasiraamu omukyala wange gwe nazaalamu omwana wange gwe bayita Melissa yali mukyala musiraamu nga muyita Shidati bamuyita Maishala nanjigiriza okwagala ekintu ekiyitibwa obusiraamu mikono gyange egisinga obungi misiraamu sisiiba ntino because nti njaga kwerumya nsiiba ku lw'ebyo byenzikiririza nga nze kati omukulu nansiibuludde yenzikiriza yange seeka nenda kunoonyako mashallah naye nga sinna kunoonya mweno vidiyo yennyini omuvubuka oyo mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani kimwogerako kitya njagala omukulu ono awulire bulungi ebitabo bigamba bitya omuvubuka aliwa oyo yagambye okupama mu Qur'ani esebo anti kati kisooka biri bigambo bya Allah ate Qur'ani si kitonde Qur'ani bigambo byani Allah bigambo bya Allah kakati teriiyo ekisooka ng'ovudde ku kya Qur'ani emugambako etya kubanga bo tewanyumyako wabulayo benyumyako be baali bajja okwagala okusaanyawo Kaaba tegerekiseba Abraha n'ejjeere baabalala Allah be yasaanyawo alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam kugamba otujja obujulizi nti buli azanyira ku kyamu kya Allah amufufugaza ense munyiga amumenya kwa kyenso omunyiga amumenya inengeri gyamukyusa tovola abantu bamuwa budde pasita eyagirinyamu teyatuuka jjinjawo eyagirinyamu bamuyita pasita ani oyo mwerabidde mutegedde oyo pasita so mu kusooka nakuba musiraamu ejjinja teyatuuka n'omutwe gwe tebagulaba tebaalaba nati baalaba bunyamanyama accident gye yagwako n'abalala kati ebyo Allah yabyesigaliza kaakati seeka mu kitabo nga tugenze mu shayalo we mutemako omutwe nfuna mpeera zenkanawa tolina zofuna kubanga ekisooka tewaliwo haddi oyo kyegambye nti Allah yabyesigaliza kiringanga gwe kukwata ssente kuwa musiibi nti musasudde olunaku lwe ebya Jacobo mbozitidde olunaku byalimu ebitategeerekeka byalimu ebitagatta ebokitegeera kakati okusiiba kwa Allah yaga asawumuli okusiiba kwange wa ana ajijibi era nze akusasula era n'empeera kati n'okukola ekikolobero ku bigambo bye biri bigambo bye tebirimu bya muntu kati bwe musanga ne mukuba nnaku kigwa kitya ovunaanwa mvunaanwa tumuleke
mulekere ya mutonda tumulekere Mungu okuba waki kubanga mubattibwa mu Qur'ani mubalimu abattibwa kalimu tusaba Allah kirize olunaku lwaffe Allahumma amin olajjako bunalo utaddemu ate olajjako batali musiraamu Sheki banza usibulula kuno kuwali nansi bulula nja kusibulula tonimba tuli mwanzo mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde ne jingu ku kamera tusinkana omuntu inshallah mubere bulungi mweraba.